Bwe nabadde ntambula eggwanga nga ndi ku registering abantu bambuuziza ekibuuzo ekyasinze okummenya omutima. Lwaki amasanyalaze gabeyi mu ggwanga wano okusinga eri gye tugatunda mu nsi endala? Why is it that electricity is more expensive here than in other countries where it is sold? Nabazzeemu ebintu bino wammanga nti edda oba ekitongole ekyalingawo ebiseera biri bali bakiyita Uganda Electricity Board kyali ekitongole kimu, naye we baakimenyawo mu 2001 oba gye twali 2021 mu 2021 we baakimenyawo. Ekitongole ekyo kyavaamu ebitongole ebisukka mu 4. Kati ng'ebitongole ebyo w'obyetegereza buli kitongole kyongerako ku ssente gwe final consumer oba gwe omuntu asembayo z'osasula. Basooka ne bajjako ekitongole kye bayita Uganda Electricity Generation Company Limited, ng'ekyo kye kirina omugaso gw'okugakola. Ekyo Company Limited kiba kitegeeza kisasula omusolo. Nera ne bayongerako ekitongole ekirala kye bali bayita Uganda Electricity Transmission Company Limited. Ekyo nga kye kitongole ekivunaanyizibwa mu transmitting oba gatambuza wano ne mawanga amalala. Kati ne bongerako ekitongole ekirala kye bali bayita Uganda Electricity Distribution Company Limited. Ekyo nga gw'omugaso gwakyo kugabula. Like nga we gatuuka n'ogabira ono n'oli nga its purpose is to distribute. N'aba Uganda Distribution nabo ne bagamba kati naffe katufuneyo aba umeme. N'aba umeme ne bagamba ffe mu byalo tuyinza obutatuukayo. Nabo ne baleetayo Rural Electrification Agency. Tebakoma ku ekyo ne bongerako kye bayita Electricity Regulatory Authority. Ebyo byonna ebitongole bifundikira nga gwe omuntu wa wansi gwasasula omusolo gwabyo n'okubeezaawo abantu ababeerawo. Ate tebakoma ku ekyo, ekyasinze okummenya nti buli mwezi bongerako VAT. Ate tebakoma ku eyo VAT, ndowooza buli ffe abasasula gundi yakamukiraba olina ssente z'owaayo buli mwezi. Tebakoma ku ekyo, ekisinga okumenya omutima nti ne woosasula amasanyalaze ate ng'okozesa mobile money neera bakujjako VAT. Nze ne mwensinziddeawo ne ŋŋamba nti lwaki ekintu ekyo temukirivaizingako? Bannange ensi mwagala tugibalekere kubanga abantu bagiddukamu mwe temubalaba nti baggwaawo. Naye nze mbagamba omulimu ogwange ekizibu nkitegedde neera ngenda kinogera eddagala neera nze mu bbanga eritali ttono ansangiina amasanyalaze galina kubeera ga wansi ku muntu wa wansi. Katumba oye.